Omuliro gukutte essaawa zibadde 12 ez'okumakya. Omuliro guvudde ku masannyalaze aga sipaaki ne gakwata ebiyumba byaffe eby'enkoko. Tufiiriddwa wakati w'enkoko nga 7 ku 650 kubanga ekiyumba ekimu kibadde kya muganda wange mukulu wange twawuza mpaanyi nkomera endala zibadde zange. Tubadde mu n'enkoko ezituuse okuliibwa ku Easter ne ku Yidi ezibalirwamu wakati wa kilograms nga 5 ku 4. Tetulina kyakuza essaawa zino, embeera gye tulimu nzibu nnyo, emmaali efudde, tuli malooni. Wabula tufiiriddwa ebintu bingi, enkoko zituddumuse, amayumba k'abatuuze wano. Tusaba batudduukirire kubanga ennyumba zonna ziweddewo, sente ziweddewo, omwana afiiriddwa miliyoni nga 3 biramba enkoko. Tugenze okufuluma ng'omuliro gukutte. Kati abantu bagenze okugamba nti bajjaga tebakyasobola kola ki kutaasa. Ng'ebintu byonna biweddewo. Emmaali nnyingi eyonoonese. Tubadde tusaba gavumenti etuyambe kubanga tetulina kye tuzzaako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.